kulembeze yatugamba kozesa kamera kozesa bwe kyolina mu lutalo tusobola okulwana lutalo tuluguse kati nange manyi kino kyensobola okukola era lutalo lwendiwo kale mwana bakatuuka balamusizanyo kansifenti buli bulungi mwebale kola mwebale kwebereramu njagala muntambuliza akatambi kano njagala muntambuliza akatambi kano njagala muntagingire president ye kennyini njagala muntagingire Sadan Magic njagala muntagingire secretary general njagala muntagingire akwasaganya ku byensimbi mu kibina omuwanika mukulu njagala muntagingire omuwanika wa Nobu abere ku video eno njagala muntagingire security team ya president yonna njagala muntagingire security ya president yonna ebere ku video eno kubanga nze ne security talent saagala bintu bino bituuke nga nsitetegedde yensonga lwaki nzize emisana tukutuku bwe mmala okusobola okuntagingira abantu abo njagala muntagingire wano Nyando Yosoferi muntagingire wano Didigi muntagingire wano Didigi muntagingire wano Kojja wa Muhozi Kahanga Mohanga njagala muntagingire wano Kahanga Mohanga Inspector General of Police bonna babeereko tukooyo obutemu tukooyo okubuzaabuza ensi nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba kati lero nzize njikuba emisana n'akawungeezi enkomewo kyenjagala yina ali ku security team ya president ne president wali mutagi katambi kano kuba zine security alati nkulu nnyo nga bwe nzikomeza kyekindese emisana bare sara kulinda lwaggulo nengamba kanzije so mazoba buzako mwena abali mu America mbalamusizaako Canada Bongereza Europe Asia Middle East Africa mu Uganda wonna kansifenti muri bulungi alright gwasobera kubira president esimu asobola kubira omuntu yena ali ku security ya president ali ku timu ya president ya Maori yo namba kubira esimu bafuna information yeno etuuka bulungi sagala njala kulwa njala college feeding ya sawe muyo ka strict biseke tujja byogera akawungezi kale kampita mbwangu nganda bijisimu fungize alright Mr President wonna woli manyinti oyolekedde amaserengeta ga Uganda which eyokubiri eranga ekyabadde mu Mbalala ekyabadde Kajo ekyabadde Kiruhura nekyabadde Ntungamo kyalenga bulenzi era kyatisiza buli omu ngabo manyi nti omuze gufira ku mugumba abasajja bali mu panic batidde era basala entotto butye bagenda okulangirira akalulu nga tebalina numbers ekyo kibatuddemu bo kye bakoze okuselinga basajja ba NRM babakuba emigo ekiruhura ate kyabazalidde makabi azalira ku nsoko kati bali mu panic bamwe kibagera kunyonyola gwanga bagezezzaako nyo kuteekawo diversions okuteeka buli kyetagisa kiganyi kati kyebaagala okukola kyekinoona manga kyenyera okunyonyola nsaba otaginga abantu beekasese bonna mu video eno gyengenda okukola njala mutaginge abantu beekasese mu video eno gyengenda okukola let me see mu video katono nnyo yembiwandiiseewa ate tebimbulako nabyo bisigalaawo njala mutaginga abantu b'ekigezi njala mutaginga abantu b'ekisoro abantu b'ekasese njala mutaginga abantu b'ekisoro ab'ekasese n'ab'ekigezi president gyagenda okugenda mu wiiki eno era njagala tugende butereevu ku video yatulese obudde bukyali alright so Mr President wonna wooli nsaba okutegeeza mu security alert ya leero ekisookera ddala oluvannyuma lw'abasajja okwagala okutwala ttiimu yo yonna ku byabaddewo nga oyolekera Entungamo okusingira ddala baba banoonyako Comrade Aitawa n'abantu abamu Comrade Tawa n'abayitamu nga tebasobodde mufuna era kyekigenderwa kyabwe naye kati obuzibu bwazze bubaagala okukola buno wano wammanga wamaze obbalabisa tebalina abantu mu Maserengeta bayindiginansi abanyankole bavudde ne bajja ebiyenje mu masefuli baga nti ffe tukolagana abantu bayikola fujjo kubanga ffena tuli bannayuganda ne kibaswaza kiki baagala okukola Mr President nsaba okutegeeza n'okuloopera nti Nyando Yosoferi olunaku lwajjo ne banne baatudde mu State House Entebbe saako ne Nakasero ne bateesa nti kati olw'okuba nti tuli mu bwetaavu bw'abantu abalina okujja okukuuma security n'abantu abalina okukengiriza mu kutambulako ne baagala bakozesa advantage eyo okuba nti bagenda kusindika abasirikale omuli abapoliisi omuli aba ISO n'aba CMY nga bambalidde ddala enkofiira za National Platform t-shirt za National Platform ovulo ng'era balina ne ssente at their disposal nga basobola nozisaasaanya mu comrade kati Mr President ku campaign trail gyogenda kati Maserengeta ga Uganda
nsaba mukole kye tuyita okunoonyereza n'okusunsula si buli agenda okujja nti wankyukakyuka bakkiriza nti pressure ebali bubi Mr. President Kuloopera Nyande Yosoferi takyebaka bajja no tebakyebaka bonna tebakyebaka bakimenti ekintu kibagendako kati bagambe kye bagenda okukola bagenda kusindika kati abavubuka aba ISO aba CMY aba police n'aba SFC nga bali mu ngoye eza national platform nti bajje beegatte ku tiimu yo nga bawagira nnyo ekirowoozo senti bana abantu bazze ku mutima mulungi so nga bana bazze bana ba ISO n'aba CMY ba police ba SFC okujja okwatirako bakomredi baffe abala n'okutuusaako obulabe lwaki bano kye bakola nga bena baga nti badifuse nga tiimu ya president kye baagala ekikulu mbubaagala president asigale mu bbanga nga kisobola nnyo okwanguyira abasajja ba poliisi oba basirikale okufuna access ku president yennyini oba ku mmotoka ye mukavuunga naabo mukole kye baagala mulina ka video ke mwatambuzizza ennyo nga kalaga nti president yabadde wano balina kye bamufumise ladies and gentlemen tebalina kye bamufumise ezo ziba ntuyo nga bulijjo jukira president waba atambula bwe yavudde mmotoka n'atandika okutambula naye ukenyire obanga olina obusungu otambula mu kavunga nako osobola okutuya na sote wabadde nti balina kye bamufumise no is fine talina buzibu so ne mu process gye baagala nti basindike tiimu eno eyaba ISO n'aba CMY babenga bakulietinze virtual moyo nti bano basobola okufuna access ku president ne bamutuusaako obulabe mu ngeri yetya nga kye mwakomplaininzeeko nti bamufumise oba mwakoze ekintu kyonna ye kye baagala okukola kati babenga ne mukibi alina access sobola okutuuka ku president kati njagala muddire video eyabadde mu ambush singa abaana baffe batebeetoolodde president abasajja babadde bali willing okukola ki okukola ekintu kyonna omukulembeze n'okuba nti abaana babadde bageza okukwetolwa president nga kyadde kizibu kyonna obutamanya ngamba okujja okutuuka ku president so mukitegedde bulungi so Mr. President Kuloopera nkutegeeza nti tiimu yo yonna gye mba musuuba gye mutambule mukimanye nti omuntu yenna okujja obbeegattako nga temumumanyi tabadde nammwe oyo si waffe newankubadde twetaaga abantu oyo si waffe baatudde jjo mu State House ne bateesa nti bagenda kusindika abaana ba ISO n'aba CMY n'aba police n'aba SFC okujja nga bambadde nga bakomredi baffe okuyingira campaign trail eyo so ekyo njagadde ekikutegeezeko obudde bukyali mutandika okusunsula abantu abo bagenda kujja bangi kitegedde bulungi Mr. President abalala ekyo mukitegere bulungi nnyo so security team ya president na buli kimu kitegere nti ekyo kijja ekyo mmaze okukyogera kambawo information endala one era security team ya president ngenda basaba mutandika okutunula ku bantu bemutambula nabo waliwo emmotoka zimulowooza nti zaffe ez'ekika kya drone ez'emmotoka ezimu si zaffe nayogera ku kabinja aka boda aka freedom border nakwogerako mu video emu ne mbagamba nti akabinja ka freedom border kakolaga ne Abitex ku order za Salimu Sale okwagala okutuusa obulabe ku president avubuka abamba freedom border balina drone era drone ya freedom border ye yabaddemu eyo tiimu eyafuulidde president eyafuulidde bannaffe ne bakwata yavubuka abo so tiimu ya freedom border yonna nfu luli nabagamba nti banaakola ensobi ngenda kujambaabye mujjukira bulungi nnyo bwe nabagamba nti singa president atuukibwako obuzibu ojja kujambaabye mujjukira bulungi nnyo kati akabinja ka freedom border kakolaga ne Abitex yakolaga naani ne Salimu Sale kati akabinja ako kabadde ne drone eyabaddemu bavubuka abo batambula campaign president nga tulooza nti bannaffe kumba baana nkwezenge bebadde batandise okunanga bakwata bannaffe bateeka mu kiba bateeka mu drones no bateeka motoka za police obatwala so tutandika ku identifying drone ezaffe ezitambulako ba comrade drone etali yaffe yonna tugyesonye kubanga abantu bangi batusizeemu abagenda tutuusaako obulabe n'okutuusa ku ba comrade obulabe so mukitegere bulungi nnyo mbategeezezza ekyo nkimaliriza katugende ku nsonga endala. Alright, Mr. President, ereno security alert. Ng'oyolekera ogenda mu maserengeta mu bitundu ebirala y'ogenda olwaleero kankutegeeze. Mubeeraawo yanti internet blackout egenda kubeerako. Nkiddamu mubeeraawo yanti internet blackout egenda kubeerako. One, Museveni ne bane bagambye nti chance gye balina either kulemaza okutta bagirina eyo gyoyolekedde naye okusingira ddala omuli Kigezi Kisolo ne Kasese mbiddamu ebyange mbyogera kati ng'omusezi agula Siyani bagamba nti tayimu gye bafunye entuufu either kulemaza oba okutta
bayina gifunira either Kigezi Kasese oba Kisoro. Era internet blockout egenda kubeera y'amaanyi mu bitundu ebyo. Kati Mr. President tugenda kukola bwe tuti gakuwebwa munno. Ngenda kusaba osooka okole coordination ey'aba coordinators baffe bonna n'abaana bali solid Kigezi Kisoro ne Kasese batandika okukola ground survey ku bantu ki abapya abali mu bitundu ebyo naddala wogenda okuba campaign kuba wogenda okusula mumpuliriza bulungi bannange. Mr. President Kigezi Kisoro ne Kasese nkusaba osindike advanced team egende ku ground ekole ground survey wogenda okusula kyekisooka mukubo mogenda okutambula kyekyokubiri kubanga bibategese binene nnyo okusukka ku kye tulowooza. Wulira bulungi nnyo eno security yokubiri. Mujjukire nti omwezi oguwedde Nyandi Osoferi ng'akozesa SFC poliisi n'amagye baali ku luutinga abasibe okuva mu makomera ag'enjawulo ne basindika Kasese okugenda okulumba poliisi ne military barracks okulozesa abantu nti ebaddeyo ataaka ya ADF. Eno yali rehaso ey'ekintu kye bapulaninze olwaleero nkiddamu. Poliisi amagye SFC baali ku luutinga abasibe ba high profile criminals be bajja makomera ag'enjawulo ne basindika Kasese okuzannya omuzannyo mbu ADF erumbye barracks y'amagye ne ya poliisi. Kati rehaso eyo gye baakola yegenda okuzannya omuzannyo guno olwaleero. Mumpulirize bulungi. Iyo rehaso gye baakola omwezi oguwedde mbwe Kasese waliyo attack. It was a state funded and organized crime against blocking or eliminating Robert Kyagulanyi Center when he reaches in such districts. Kati njala bategeza muberenga mulyawe ekindeese emisana mbadde ngenda ku recordinga video ngamba mesijja ku recordinga video kanjogere ebintu bino live ensi ebirabe ebitegeere kyonna kye bapulaninze nze naddibanga Promax nkiwe katuliza bulungi nnyo. Ekisookera ddala mu district z'emmenye Kigezi Kisoro Kasese wagenda kubeera internet blackout balyoke bakole criminality waabwe nga teri muntu yenna asobola ku broadcastinga kintu ki live bagenda kikola batya. Mufiwa nga tebannakikola bangambye esabe president asooka asindike advanced team mu buli district gy'alaga esobola okukola ground survey wagenda okusula wagenda okuba campaign ne gy'anaatambulira kubanga bagenda tegeka y'ataaka. Era mu ataaka zino abantu abagenda okuvaayo okugamba nti their responsibility okwatakinga Kyagulanyi abamu bagenda kubanga bambadde engoye za National Unity Platform omuli obukofiira ne evulo. Bano nga bajja kuva nga bakonfessinga nti bakikoze mbul'okuba nti bakkiriziganya na nkola ya Kyagulanyi gy'akola mu mirimu gye mu kalulu akagenda mu maaso nenga mission bagituukiriza. Mu mission eno Museveni aleredde okusacrificinga either abasirikale ba poliisi 3-4 oba UPDF 2-3 nga battiddwa mu kavuŋŋana ako bagambe nti mulaba omwezi oguwedde wali ataaka ne tubagamba ekitundu ekiri safe. Kati n'abapoliisi babasse n'abasirikale babasse kati mwagala gamba ki nga mukaana nti Kyagulanyi mutusizaako obuvune bamuttiddeyo nga bati bassene wa poliisi bassene w'amagye bassene b'amagye bassene ba poliisi. Ekyo bakitaddewo they can even sacrifice 2 to 3 either police officers or PD officers kwataake ne planning Kasese Kisoro oba Kigezi but mainly in Kasese. Okitegedde bulungi nnyo. They can even go ahead and sacrifice police officers, UPDF officers okukonfaminga ekintu kyabwe ntulaba sena basirikale ba UPDF ba police okonfaminga tishawo baba musewo mutusizaako vune wona obolubeerera nga kigenda kusoundinga tekiryoke nti yabadde ataaka eyatuse n'okusacrificing wamu abasirikale babaluba oba batemyeko mitwe oba batemyetemye nga kino bagenda kikola okulemesa president omuntu sako vune mu kintu ekyo. Kati wulira ekyomalo kikola mu area eyo kibaagalira ddala kiri ekintu kimu nti aleme kuvaayo kubanga nti president bw'agenda Kasese agenda kukola ekitabanga mu nsi yonna agenda bakuba hands down nga teri muntu yenna agenda kuwa enali mu kalulu
okusinzira ku information gyagenda ofulumya oba message gyagenda ofulumya bitundu bye Kasese. Kino kitisiza nnyo Museveni nga bwe kimutiisiza mu bitundu eby'embala ne mu mambuka ga Uganda ne mu eastern side of the country. So ekyo njagadde kigambo kitegere bulungi nnyo nti bano bakola bagenda tegeka ataaka egenda kuleberwa mu SFC, jati, polisi n'amagye naye nga bonna abasinga obungi bagenda kubeera nga bayita ba ADF naye nga muno muyinza n'ofiiramu ba polisi oba abamagye naye nga Kyagulanyi option ziri bbiri, either to assassinate him or to damage him, okubeera nga ali tasobola kutambula okukola ekintu kyonna ng'agenda kufuna permanent damage bo kye bapulaniza olwaleero era kiri in place. Ne Secretary Jensoso Bawesoose ne bagamba nti bano abasinzi basindise okujja campaign trail ya president nawo mwebali era nakyo mwegendereze. Kati wulira bulungi nnyo abantu bala bagenda okuzannya omuzannyo guno nababuulira ddanzi ogwange ngukola zigenda kubeera ganga nga ziri well facilitated era ganga zino zigenda kuba ziyambibwako timu ya Pirato. Nkiddamu ganga zino zigenda kuba ziyambibwako timu ya Pirato mwena mutegeera owe Rwanda yagenda okubanga ayamba ganga zino olw'ensonga nti balina abantu baba okumpi aba M23 bagenda okubanga bakola ki nga bamuyambako era olumala okukola omulimu guno bagenda kubula babulire ddanga amaze okukola omulimu guno. So Museveni ne munne Pirato bamaze okudeployinga okutuusa obulabe ku president e Kasese naye kigenda bamala amamiima oba mamiima kwe kuba nti president asindikeyo advanced team era bwaba asobola ayogere ku press conference oba kulaale nti tufunyeeko oluvuuvumu nti gavumenti eteekateeka okukozesa obuyaye bwayo okututuusaako buvune mu bitundu gye tulaga kubanga kino baakizannya mu rehearsal omwezi oguwedde. Video nazipostinga nenzibaleetera nenzibateerako eyo yali rehearsal. Mwenna bali mu art industry oba mwenna bali mu art industry mumanyi bayita rehearsal genda okukola ekintu mumala ki practicinga ne mu perfectinga. Kati eri yali rehearsal y'omwezi oguwedde kati eno rehearsal gye baakola omwezi oguwedde gye baagala okuimplementing olwaleero. Yensonga lwaki owa polisi mu kavidiyo ke nabalaga yajja nga bakutte suspect yali asigadde ng'omulala wa polisi n'amukubira amasasi kalasi kyokka nga banoonya bujulizi bwa muntu abawo information be baani banani abasindisi bamukubira amasasi kalasi. Kati bwemba nga mwalaba vidiyo kiba kitegeeza twala information gyenkuwadde nti nkulu era mugitegeere bano kibali mu kukola ki kibali mu kuplaninga batta omusajja misana tukungenseera bawanise emikono mu bbanga okuba simu bali mutirawo olw'ensonga baali balina kiba protectinga ensobo takitegeera. So kyo mukitegeere tebamala okukola omulimu guno ambajja kudda e Congo abalala basale bayingire e Rwanda eno bo balutumwa Kishoke ne Museveni bogere statement zaabwe nti twabagamba omwezi oguwedde nti ebitundu by'e Kasese Kisoro Kigezi wali hostile wali abayeekera kati ebimutuuseeko it's up to him nenga Museveni ye mastermind w'ebintu bino. Ekirala mbagambye internet blackout ogenda kubeerako so tutaga tiimu z'amaanyi nnyo okubeerayo nga muliro okukola ebintu ebimudde badeployinze ISO semwane SFC okola ebintu ebyo mu ngeri ey'ekyonoonera olw'ensonga bakimanyi nti Kyagulanyi ye yabamaliriza dda kye balina kyakubba kalu oba mutta mujja mu kalulu kano. Ekyo mukitegedde bulungi balina mukuba mujja mu kalulu kano oba kubanga baagala kwewamba byebintu bibiri. Bemba maze otegeera ebintu ebyo kati kambawo information endala era ekwatagana ku ekyo ezo secretary zigenze direct wa president abali nga azimanyi ne ba comrade bannaffe kati mulye bulungi nnyo era bino biva Congo era okuliraana awo mulye bulungi nnyo. Ngenda sooka ngisome mu Luzungu njidde mu Luganda. Ekisookera ddala message ngida gisoka mu Luzungu njidde mu Luganda. To all my fellow comrades and my fellow Ghanaians, Museveni's government is hiding information that the UPDF officers on Monday 3rd November 2025, the UPDF serving officers of 5 Mountain Battalion in Congo was attacked by the rebel groups in Eastern Congo. Bakutegeeza nti bannayuganda bannaffe saako
n'abantu abali mu struggle babategeeza nti government ya Nyando Yosoferi ekwese amawulire getayagala nsetegeere kunaku lwa bbalaza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okumi n'ogw'omwaka 2025 abasirikale ba UPDF abawangalya mu kibinja ekyokutaano eky'omu nsozi ng'abadde bakolera Congo balumbibwa ebibinja ebimu ebyabayekera mu Congo ne battibwa. Tugenze mu maaso. The entire battalion was dismantled. Its commander, Lieutenant Colonel Katyanko, was instantly killed and 4 other junior officers killed during the attack. Bakugambye nti battalion, the 5th battalion, the 15th Mountain Battalion was dismantled and its commander, Lieutenant Colonel Katyanko, was instantly killed and 4 other juniors killed during the attack. Bakutegeeza nti battalion number yasanyiziddwawo n'abadde agikulira Lieutenant Colonel Katyanko yattiriddwawo mbagirawo saako n'abamadala gamuddako bana nabo battiddwa mu Bunnambiro naye nga tewali mwakirabye. Ne bagamba over 40 low-ranked UPDF officers were killed and others captured alive by the rebel groups. Bakugambye nti n'abasirikale abalala 40 aba UPDF abali ku rank eza wansi nabo battiddwa abalala bakwatiddwa ne batwalibwa nga balalumu. Tugenze mu maaso. From the attack took place until today, UPDF and the government of Uganda has since not yet given such security brief to Ugandans. Bakugambye nti okuva olunaku lw'ebbalaza nga 3 okulumbibwa kuno okwaliwo n'okutuuka olwaleero gavumenti ya Nyando Yosoferi ekyafudde nansirikidde tebuli abantu ku biki bigenda mu maaso ku kyatuuse mu ggwanga lya Congo bannayuganda badde bawangalire Congo naddala abo bakuumaddembe yo gavumenti esirise tennakyogerako. And not even sending a quick reaction forces to rescue those still alive. Nti era tebafudde nayo wadde okusindika ejje lyonna okugenda okunoonyereza abawambiddwa batwaliddwa luddawa oba bakyali balamu. And information indicates that the bodies of the soldiers are seemingly burnt to ashes. Bakugambye nti abasirikale bonna abadde mu battalion eyo obujulizi bulaga nti emirambo gyabwe gyonna gyayokyeddwa ne gisiriira mu vvu nga teri wadde muntu yenna ayinza kuddamu kulabikako. Since many years, UPDF has been deployed in Congo with unclear reasons, yet children of Uganda are losing lives daily and night. The uncertain conflicts in DRC Congo. Bakugambye nti okuva Nyando Yosoferi yayagala okuliyetinga eggwanga lye mu Congo ng'ayita mu system ya Tusidanasite. Yasindika amagye ga UPDF gano gabeera mu bayindigiransi bokka n'agateeka mu ggwanga lya Congo ku nsonga ezitategeerekeka. Abaana baffe bali mu kuttibwa era nga bafiiriddwa obulamu bwabwe ekiro n'emisana naye nga n'ensonga ezibatisaayo teri azitegeera mu ggwanga lya Congo. I want to tell all Ugandans that if you know that your children in UPDF is in Congo, just start mourn and you will never see your children again. Bakutegezeza gwe munda Uganda yena ayina omwana ng'abadde asavinga mu jere UPDF ng'era wangalya mu Congo nti bakutegezeza munnange bw'oba tonnamuwulizaako okuva omwezi guno bugutandika tera osime entaana lwakiri osimbemu ekitooke nga bw'olindirira banaakubikira bana bamuzizza. Bakutegezeza nti bano bonna ze mbuyaga ezikunta era tebajja kugamba kubanga bakendeeza nnamba y'abannansi bannakabala. Tugenze mu maaso. The UPDF led by Daily Drinking General, the government of Museveni will never tell the country about the occasions. Bakugambye nti Nyando Yosoferi ne mutabani we Didigi tebasobola kuvayo kutegeeza biki ebituuseewo ku bannayuganda abadde baweereza mu ggwanga lya Congo abali mu kuttibwa ekyonoonero. Ne bagamba buli munnayuganda yenna waali koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti essaawa ey'okununula eggwanga lyaffe mu ngeri yonna esoboka. Obubaka bunyagadde bugende eri bannayuganda mwenna abali mu abakyalisa ebijjanjala empiso nti bano abasajja bali mu kututta mu ngeri yonna esoboka era nga bo omulimu gwabwe gwa kutusaanyaawo okukola bye balina okukola. So kati message bw'oba ogiwulidde gitambuze. Bw'omala okutambuza message eyo ngenda kuwa obubaka buno kubanga olwali we twogerera Nyando Yosoferi ali mu bitundu by'Embale naye mutegedde video zetubateereddeyo nti basuze batimbula buli kipande kyonna ekyenkyukakyuka ekya National Platform mu Mbale ekiro kyonna tebalese wadde n'ekipande n'eki kyokka Museveni bwe erabe nga tekimalidde
n'ategeeza basajja n'ategeeza ba RDC n'ategeeza ba headmaster ba administration bona mu Mbale forcefully bambaze abaana ba secondary kuva ku senior 1 mpaka ku senior 5 kubanga ba senior 6 bali mu kola bibuzo tebasobola banateganya abaana bana bagende campaign za Museveni by force video muzile bulungi zo posting ngenda kuzanyirira nabo angenda olukotegere kino ekintu kimenya amateeka rensonga nti nebo yagenze mu bitundu by'Embale bisinga obungi gyataafunye bantu era tebalaze video ezo kuba Mbale yagaana kati kibadde mu Mbale olwaleero abantu baganya ogenda kulaale ya force ba RDC bagala amasomero abaana bagende ku campaign trail kati kankusooke kuzanyira video ya monitor eno ekuwa ekifaananyi ekituufu olwokotegere kyetwogerako. Full of posts for opposition, but you can't trace any of them. And it is believed that all posters of the opposition candidates were removed last night. Kati mmala okutegeera ekyo ze zino zimu ku video eziraze ebintu ebadde mu Mbale olwaleero zemutasobodde kulamu ange endala. El video source. Video so se katika mbawe angles endala zonna ezibaddeyo olwaleero. Njala bawa ango endala yonna ku video ezo zibadde bulungi nnyo. So ye yembera nga webadde Embale olunaku lwalero ku makya
nga Museveni akoze eki nga Museveni atuuse abantu baganye ogenda malo kunoonya no correspondent wange abadde ampadde wano ampadde eddoboozi lino wulira bulungi nnyo ajja kukukkiriza ave ku buyinza kulamusiza ssebo wasootani nomukulumbuye yebala gyotusaako enkalo embaayi kino kitokota ebipande bya Bobi Wine byonna ebisinga babikwabuddeko olw'okuba yali mu baale muno byonna wenna ebisinga babigjeeko babize ekirondo ne babikwabulako ebipande bya Bobi Wine embaale mu tawuni batimbye bibye nga gundu zagadde gatambula ndoozi ekiro yagezaako okukwata ku vidiyo okwezeko olabe kulamusizza mukulu lumbuye gyebaleko gyotusaako engero gyotusaako engalo ekirere embaale mu Eastern ebipande bya pulezidenti waffe Bobi Wine ni Kyagulanyi babitimbudde mwonna mu kibuga tolina kyoyinza kulabamu amagye galinga magye bali mu kwetaazi yero gwe babitimbuddemu ekiro bagunzi naye kijja kuggwa tebajjawo omuntu wabula wajjawo kifaananyi kijja kuggwa pulezidenti waali kyewunyisa ate nga kituufu embaale mwonna bakutambula mu laawundi bandi bajjeemu byonna kiyitibwa ekya nuupu tekiriimu era batimbuddemu sigwala okulokota wa buli kimu ali kati ntena kukwata vidiyo olw'ensonga magye galinga nga magye kati ate n'abakazi waliwo omukyalo yatugambye nti temwogera nnyo andi wadde balesa ebipande ku bakalesitwalentike nti bo baagala Bobi Wine bagamba temwogera nnyo abasirikale babagambye tinaffe twakoowa temwogera nnyo kibabeere mu kyama abasirikale ab'amagye nga bwe boogera mu magambo ow'amagye nga ayogera mu kaama naye tugume bijja kuddawo ebipande gamba nti bayuza kipande bali balaze nti no bayuza ekipande ky'omuntu bajjeewo ne babakwata naye ffe eno mu Eastern Mbale babitimbudde kiro ne bayuzaayuzaako buli kimu bataddemu bya Museveni kale Mukama akuumewe nawe nkuteeka vidiyo n'akuweereza ebyo Mbale kunokottawa bande byonna bajjeeko bya Bobi Wine byonna ne Republic Street nyine egende byonna bajjejjeeko wonna kati abasinga obungi bwenzija ne bagamba information olumuga balumbuye ebintu abijja luddawa kati nabagamba nti Sseggona akali ebyoya ayagala kuwanda Mathias Walukagga yayitemu an opposite nembagamba nja kujja ku Monday mbawa information ne obudde tebunatuuka ku saa 2 wano mbadde nze kukola security alert wabula nga bw'ejjo nti nze nkuwa information nenkolako n'obujulizi nze mbadde nzija mbrokinga information ya Walukagga ne Sseggona akali amagguba akali ebyoya bw'ogenda ku page ya Kampala Jano ewandiise Team di Sseggona petition court to inject Walukagga off the 2006 ballot citing several grounds. Echo nze mbadde ndi mukola information eno kati eno Kampala the Jano na ye confirm nze kati wetunazibira olwalira akawungezi ngenda kubamba letedde information yonna na buli kimu nga bwe kitambudde okira bulungi kimu nga bwe kitambudde okitegedde bulungi nnyo ono Kampala Jano onazero nabyogera nze mbyogedde almost a week 3 ngamba bulira Sseggona kya planingira Walukagga Nembathasi Mpuga kya planingira Kyagulanyi ogenda e Masaka kati bannange nakola video
emyaka ndoza nga tuli mu struggle eri yasooka. Nemba gamba some politician in Uganda balina okufa Uganda ofuna emirembe. Nali nkitegeeza. Namwe kati mutandise okiriyo ziti bannabyabufuzi balina okufa Uganda ofuna emirembe. Kati Mathasi Mpuuga Sseggona kali amaggwa. Kakembwa tekama. Kuli ono w'Entebbe Kakembo okuli bano baali bonna abantu balina okuvaawo Uganda ofuna emirembe. Kati Sseggona akozesa Museveni, akozesa Muhoozi Kanyarugaba, akozesa Salim Sale, akozesa Kyamadoka Kiko by'okulonda Samuel Bakama, akozesa ne bannamateeka abakampuni etali ye. Kati ndi wano tegeeza eggwanga bunaazibira olwale mugenda kulaba mawulire ako. Mugenda kulaba mawulire mbadde mbagamba. Naye nga chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ali bitter nnyo against Mathias Walukaga. Ali bitter, more than bitter ku Mathias Walukaga. Olw'ensonga nabagambye nti ono ewiiki ewedde yonna agimaze wa Salim Sale Namunkekeera nga bali mu ku-updatinga enkala z'abalonzi zigenda okubeera mu Namunkekeera eriyo Nakaseke yonna nga mission yaabwe yakujjamu yakufuna bulumu obuwera almost obuwera n'akakadde mu Namunkekeera, then babukozese n'okujjamu Lutamaguzi Ssemakula n'abalala. Kati ono Sseggona naye yennyini ali mu kukolagana ne Muhoozi ne Salim Sale ne Museveni ne akakiiko ebyokulonda mbu bajjemu ani bajjemu Mathias Walukaga. Naye bagamba tottanga kibe nga tonnakikene ndusu. Buli muntu ojja kujja ng'ojulira lumbi bye badde agamba ebbanga lyonna nti Omunyarwanda asigala Munyarwanda ne bumusange Germany ne bumusange Bungereza ne bumusange France ne bumusange Canada ne bumusanga mu America. Omunyarwanda ya group ya Museveni asigala Munyarwanda. Bonna balina empisa zezimu beekaza tebakyuka wadde beetuma amanya g'Ekiganda basigaze balina kalaketazi zezimu. Bwe munaazibira olwaleero mugenda kuba mutegedde nebyo namugenda kuba mudde mu video zange enkadde mutegere musajja nga yatugamba tetwafaayo. Kati mukitegedde Sseggona akali amaggwa ne bannaabwe mission ze baliko netwongere okusasula okukola ki okusabira n'okwenyweza buli kimu. So njagadde mbategeeza ekintu ekyo video information mujje gifuna akawungeezi nga nfundikira akatambika. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mutukwagala nnyo. Buli muntu yenna ng'oli solid nkwegayiridde comrade. Mwatuukiridde bangi naye nga temulina funding. Nange sirina funding. Obwavu bungi mu Uganda nkimanyi. Neggwe eggwanga lyo lisasula ki? Muganda wange mwantuukiridde muli bangi naye nange sirina n'ekikumi nandibadde nsobola nti funding abantu nga bataano basobola okugenda okunywa omuli ku president. Ne bakyali bange nange sirina n'ekikumi. Naye ngenda basaba mwefirize ku lw'eggwanga lyammwe. Eno struggle yaffe ffenna. Ng'omanyi oli solid kyali waffe ng'oli solid obadde mu struggle ne president akumanyi genda. Njalako bazannyo Dax Vibe. Mu bantu bonna Dax Vibe yasituse naga nti aanze kaŋŋende. Ne mwannyina Namuleme n'agamba kaŋŋende n'abalala mugende. Teryagenda sente teziriwo teryagenda tuwa ssente bambi basaba mugende. Ku lw'eggwanga lyaffe omusajja ayidde tebalina buwagizi. Akalubagala kabba bubbi na kifuba. Yesu wakimula diversion after diversion after diversion bano balina kye baagala okukola. Mugende mubeerewo nga ba high witness tukume president. Tulina omusajja nkiddamu eno statement muli gijjayo. Mu Uganda musigaddemu omusajja ogu alina ensa basigadde bonna akwezenge taliyo. Bw'oba okyagala okulwa ku Uganda nga tokkiriziganya na 250 master plan kutekinga over eggwanga. Muganda enkusaba ogenda oyiwewo omubiri. Weeteekemu akasente genda oyiwewo omubiri okuma omusajja oyo. Genda kino nkyogera nga sekirumamu tetulina muntu mulala agenda kubeera nga tulina okukuma omusajja mulina okukuma omusajja oyo. Teri muntu mulala mu Uganda muna byabufuzi bonna bafu. Bangambe neyanga mulo yabaddeyo. Yes. Kati ngenda basaba mugende n'abalala mwetekemu akasente please. Alina akamotoka kavuge. Twetaaga surveillance team esooka maaso. Before president nga natuuka mu kilomita nge mu 2. Twetaaga surveillance team.
please mutuyambe tetulina kino kibagamba tetulina muntu yenna agenda sigala singa Kyagulanyi atuvaako taliyo nkiddamu nabagambye ku video gye nakoze ku Lwokutaano ngagikola mukaaga yes nabagambe ekigambo kimu mwenna temumanyi kye tubadde tulwanyisa abantu bankubidde amasimbe simanyi ne baŋŋamba musajja gwe oli musajja nnyo naffe kennyini tubadde tumanyi kye tulwanyisa naye ekyo tukitegedde oluvannyuma ekintu kinene nnyo nga tubadde tukirowooza abatera okulaba sinema nabagamba bwe olaba sinema giba mizannyo miwandiike egimu nga gisinzira ku reality waliwo firimu njerabidde erinnya nagiraba naye ng'omuzannyi we bamuyita Lode Piper yazannya firimu nga obumenke bwava mu bbanga ne buyingira eggwanga lya Amerika naye ng'obumenke buno bantu bennyini kati obumenke buno bwayinanga galubindi nga galubindi zino zibuyambako okwa-identifyinga bumenke bunnaabwo kati nga gwe nomo person tosobola kutegeera nti kano kamenke kambadde nga ggwe kakola nga ggwe ng'obumenke obwo bwemanyi wokka kati unfortunately akamenke akamu ne kasuula sandigago zaako kati Lode Piper baatambula kwe kulonda sandigago eyo n'agyambala agenda okuteekako gago nga bwatunula bw'ati alaba abatambula mu kkubo ku bantu 10 kuliko bumenke 3 abakola mu banka ku bantu 5 nga 3 bumenke ne bamanager ba bumenke agenda ogenda mu restaurant nga bumenke ku TV awereza nga bumenke buli wamu society yonna nga bumenke bwagiserako nga for them it can be easy for them say to identify themselves but a normal person nga toyina sandigago ziri tosobola kola you can't identify those bumenke. This is exactly what is taking place in Uganda. Kibadde kizibu nnyo mwe kennyini okutegeera mission ya Museveni bannabyabufuzi bonna kyabalema okutegeera since 1962 up to now Kyagulanyi akitegedde bagiyita host ono Gaza Mavine bagiyita host genda onoonye oyo firimu ye ajogere bagiyita host genda onoonye host bw'omala ogirabako lwojja otegeera Kyagulanyi kyalwanyisa kyenakugee mu firimu er'omukaaga genda onoonye firimu eyo nkulagira olwala bagibona nga ye bagiyita host genda onoonye video gye bayita host bw'omala ogiraba ojja kunkubira essimu ompa ekirabo kya bwereere ojja kwongera okwagala Kyagulanyi ojja kwongera okwagala struggle kubanga kye tulwanyisa mubadde temukimanyi genda olabe video bagiyita host omuzannyi wa muyita Lode Piper nze mbadde sikyagimanyi mannya naye nga singa galubindi teyagwa kamenke ako obumenke bwali bugenda kumalawo eggwanga lyonna nga tebategedde kati the same thing which is taking place right now mu Uganda kitwalidde Kyagulanyi ebbanga lya myaka 5 oba 6 okutegeera nti tulina obumenke obutulidde nga buli wamu weebuli ngera kubuuza wawo otasanga munyarwanda wa gurupu ya Museveni Batolo mannya Baganda mannya Basoga mannya Bakyoli mannya Banyankole mannya Basoga mannya Bagisu mannya buli wamu webali ekyo kisinga kyembale temutegeera mukitegedde bulungi nnyo so ngenda kusaba gendo nonye film gye bayita host oba bagiyita the host oddemu ogyetegereze bw'ona omala ogiraba ojja tegeera Kyagulanyi kyalwanyisa nange kyenwanyisa era kyembadde nnwanyisa ebbanga ddene era ojja kumanya lwaki nnwanyisibwa ne mu kutookera ddala nga ntandika struggle eno mu 2018 2019 n'olwaleero waliwo abannwana lwojja kitegeera nyongera okujjukiza buli lwolaba firimu yonna gubeera muzannyo muwandiike ng'egimu gisinzira ku reality oba ebinajja mu maaso bw'oba ng'olaba firimu manya ekintu bintu bino wammanga bazanya ekintu ekyaliwo ekigenda okubeerawo oba ekyali kibaddewo oba kibasuubira ekigenda okubeerawo kati eyo firimu genda ogirabe ojja kumanya Kyagulanyi kyali mu kulwanyisa nti kyekiri mu firimu eyo in reality mubali temukimanyi abakyali they can identify themselves than we. It wasn't an easy subject to identify Museveni's mission and his people. Tekibadde kyangu kyenvudde mbagamba nti si kyangu tekibadde kyangu
bana abasajja kyo balina kalakita emukutta kuwamba kusaanyaawo kutiisatiisa na kukompromisinga buli omu so kibadde kizibu nnyo to identify ne gwoyita omuganda ogenda okutegera nti bwakabandoga tufudde kikino so njagala maliza video eno nga mbasaba mutegeze Mr. President bimugambye olwalwo kati manya abasecurity babadde kubo badde bangi kweno video tuweza abantu 12 mutegeze president asindikinga adversity before nga tanayingira district ze mugambye bategeka okujjako nga babisazizaamu nga bwe ndi naddibanga Promax oli musajja mukulu akuze myaka badde mbyewufuza ate ng'okulidde mu Kampala kyenjagala abantu basooke bategeere Nyombi Thembo musajja mukonjo lwakuba nti amanya bageteekako nti Nyombi ne musajja mukonjo aludde mu gavumenti y'ennyanja yosoferi nga amukozesa emirimu egy'enjawulo yaliko ne minisita yaliko neroza ne MOP bwe baserabidde naye mukulu Nyombi Thembo njagala ensi mugibuulira amazima mwayonka basenga mmwe oba mmwe emitwe mwasalawo gyazika obutategeeza bannayuganda kituufu lwaki mukozesa amateeka mu ngeri eyagadde bengalye nga maguji etunda omuzigo mukulu Nyombi Thembo tukimanyi bulungi missoni yammwe y'okwagala okubba akalulu nga tewali kamera nga tewali recordinga y'ensonga esooka ey'okubiri tukimanyi bulungi nnyo tumwagala kutta President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tewaliwo kintu kyonna bujulizi bulaga nti waddewo kamera recordinga live obanga recording ekintu kyonna naye ebyo byonna tukimanyi nti buli muntu bwafuna okutya ayinza okukola ensobi eyo mulimu kukola nsobi nategezeddwako era kino kimanyi wavuddeyo n'omwogezi wa poliisi n'abantu abamu abali mu minisitule ya IT ne mwebuuza ku ssaabawoleza wa gavumenti kiwa kiwanuka ne bannammwe ne bagamba nti ekintu kimukola tekiri mu mateeka kikyamu ekyokugamba nti otumugenda kukiza abantu kukwata live mukulu Nyombi Thembo nange kankutegeeze mu mateeka agafuga eggwanga mu Uganda galina kuyita mu parliament gwe ng'omuntu akulira ekitongole tosobola kuyisa tteeka nga teriyise mu parliament etteeka limala kuyisa mu parliament ne baliteesaako kale nti amateeka g'olina gafuga radio TV saako n'ebizindaalo bye bayita community radios across the country tegafuga simu ya muntu a smartphone is a personal property buli muntu alina right okukwata essimu ye nyongera okutegeeza nti amateeka agali mu Uganda mwege muyina aga Uganda Communications Commission amateeka gammwe gafuga TV za Uganda radio za Uganda saako n'ebizinda bibita community radios so si mu smartphone omuntu gwe yeegulira ng'alina risiiti ne app n'azinstallingamu n'agula data we n'okugenda live kiki kubanga okugenda live tanamala kusaba lukusa no kubanga buli app eri mu simu ye erina ka option aka live kitegeeza nti si ka Uganda Communications Commission kyemulina okugamba kiri ekintu kimu nti either mulekerawo kutunda data ne tolina bujjaggana muntu kugenda kukola live stream ng'akozesa essimu ye ng'akozesa app etali yammwe nga ne data yammwe egulidde eritteeka teririiwo ekituufu kiri nti muyina kudda mu parliament muteekeyo etteeka lyammwe lidiscussingibweko okumala ewiiki nabo wiiki 2 then lyoke liyisibwe after emyezi 2 mulyoke muliteeke mu nkola naye kati essaawa zino tewali tteeka lyonna ligana muntu okukola live stream ku ssimu ye nyongera okukubiza bakomredi omulanga temutya bwe mulaba bakola ebintu bye bali mu kutya akaba katengo tebalina kibamanyi Nyombi Thembo naye amateeka tagamanyi nti omuntu wabanga alina essimu ye tewali tteeka mu Uganda limugaana kukola live stream oba okugenda butereevu ku mutimbaga tewaliiwo ekiyinza kyokka omulemesa okugenda ku mutimbagalo kiri ekintu eki data nga taliiko oba nga n'essimu tagirina naye omuntu oba alina data ng'alina essimu alina right okugenda ku mutimbagano so mukulu Nyombi Thembo njala kugamba ekigambo kimu ako ke katengo akabalaze nti muli ku high level etandise okutya n'okutya kyemutamanyi eyo mission njagadde nje expose ngero kutegeeze nti ebintu bimukola tebiri mu mateeka mulina kudda mu parliament gwe ng'omuntu osobola kuwandika tteeka nga bwogenda togenda diwandika wiiki ejja teririiyo manyi ate nadigeni yakugambira abantu bagambye nti teririiyo mulina kudda mu parliament ekyo nakyo nkimaliriza gwe njagadde okutereeza otusigalaawo so bakomredi mwena temutya tewaliwo tteeka libagana kukozesa simu zammwe nakozesa app zammwe kubanga data mugula essimu zammwe amateeka nga banyonyodde agaliwo ne bwanaga nti awandiise etteeka next week lirina okuyita mu parliament ye nga yetasobola kuyisa tteeka nelikolerawo no kubanga kibeera out of law tekiri constitutional kiba kimenya mateeka ekyo nkivuddeko
katugenze ku security alert obaka buno njala butuuke eri president Robert Kyagulanyi Ssentamu njala butuuke eri timu ya president emukuuma security team njala bugende eri timu ey'abasirikale 16 abaweebwa president abamutambulirako saako ne bakomredi bonna bannamawulire n'ababeera ku campaign trail ya president obaka buno security alert njala mugitegere bulungi nnyo. 1 mukulu Nyande Yosoferiti bahabulwa nanyine kabuyonje etambula muzei Nyande kyansi mutowe Jerusalem Saraka ndonako kisavuga ne mutabani waabwe Dere Drinking General Muhoozi Kanyerugaba saako n'abafere abali mu government kyebaagala kwe kujjawo Kyagulanyi Robert Ssentamu bagenda mujjawo batya baagala kozinga accident nga accident yo bagenda gikozinga batya nga mwalabyeko omusirikale oli eyakyamu olubalu mulingo olw'endogoyi emaze okunywa amazzi balina abantu banja bagenda okubanga betaba mu campaign trail ya president nga babavugisa bubi mu kozinga accident yensonga lwaki batusindikiriza okugenda mu byalo eyo bakikolere eyo nga tekiri ku main road nga baagala bakikolere mu byalo nga basindisimu abantu bagenda okuvuga obubi naye akufumbireyo omutwe woto mufumbira bigere ni mwenkanye vumbe ndi wano kusaba Mr. President security team yo eba comrade mwenna nti akufumbireyo omutwe akufumbireyo omutwe mufumbira bigere ni mwenkanye vumbe kino kyetulina okukola okujjawo ejogo n'effujjo ly'abasajja. 1 Mr. President ngenda kukusaba n'olukiiko n'olufuzi ne security team yo 1 tusaana okuba nga tulina emmotoka eggula ekkubo tusaba okuba nga tuteekeddwa okuba tulina emmotoka eggula ekkubo era ng'eriko ne kamera ng'emmotoka eyo ekulembera funguwa barabara ng'erina kamera era nga yeggula ekkubo ngeri ku campaign trail yaffe kyekisooka tulina okubeera n'emmotoka eggala convoy yaffe weekoma ngera naye erina kamera tulina okumakinga sure nti mu convoy yaffe mwenna yonna temwenyigiramu kuyingira mu mmotoka gye mutaategedde nti eno yammwe era Mr. President njala okwebaza engeri gye wayimiridde ne mukunya omusajja wa poliisi nti mu campaign trail yaffe yonna bwene beetambula emmotoka yonna nga sitetambudde naffe kuva ku kitebe oba ku mubadde mulina okuba olukuŋŋaana emmotoka teddamu okubeera mu convoy yaffe kubanga it's your constitution right, it's our constitution right ne trail yaffe eri mu mateeka omuntu yenna tali mu campaign trail tateekeddwa kuyingira mu layini yaffe yonna kankidde mu kitegere bulungi nnyo okwewala akabenje Museveni kateeseteese ne banne tulina okumakinga sure tukola ebintu bino wammanga. 1 omuntu yenna emmotoka yonna gye tutamanyi kebere ya poliisi tekkirizibwa kubeera mu layini yaffe mulina kubeera mu mmotoka zaffe oba na bodaboda zaffe emmotoka ekkirizibwamu y'emmotoka egenda okubeera eya security wa president emmotoka yonna etali yaffe tekkirizibwa mu layini yaffe eyo kino tugenda kikola tutya buli mmotoka yonna lwenejja neyingira mu layini yaffe mbasaba muyimirire emmotoka eyo gobe mu layini yaffe nkiddamu emmotoka yonna bwejja neyingira mu campaign trail yaffe kebere ya poliisi kebere yaki temugikkiriza ekyo constitutional right yaffe mu layini yaffe tetukkiza mmotoka etali yaffe kati twagala tukole ekintu kino wammanga convoy yaffe emmotoka egenda okubanga ekulembedde erina okuba ne kamera eyo yebanga esiba mu maaso nti convoy yaffe wano weetandikira tekweyongerako omuntu aba yeeyongeddeko abeera well recorded emmotoka esembye emabega eggala convoy yaffe yebeerengera buli ekiva emabega yebegadde convoy yaffe weekoma kiba kitegeeza nti omuntu yenna agenda okuba nti ayingira mu layini yaffe oba mu convoy yaffe oyo tutegerawo nti mulabe era musobola okupaakinga ebbali ne mbobooza gw'otwagazaaki kino kifundikira ngamba temugeza ne muddamu ne mukkiriza omuntu yenna okuyingira mu layini yaffe nti avuga naffe no kubanga mission eriwo baagala causing accident omukulembeze wamuttiremu sina kindi bayimirize campaign zaffe ero ambition gye balina ku meeza nenjala kubaza president nti walaze obuvumu n'abasirikale bakuweebwa saako ne bakomredi baffe aba security okwenganga omusajja oyo yakyamuoluba ne mulaga nti tateekeddwa okubeera mu campaign trail so ekyo kyo mwebali nnyo babalidde kati mwene kikola amagezi nga bawadde okujjawo ekintu ekyo baagala okukola nti felayini eyaffe zonna emmotoka tube nga tuzimanyi bulungi nnyo tetukkiriza mmotoka yonna kutwefuutiikamu tuteekeddwa okuba n'emmotoka eggala
campaign trail yaffe oba line yaffe weekome mabega ng'erina cameras zikwata tulina okuba n'emmotoka etukulembedde nga convoy yaffe weekoma naye ng'egenda recording amaaso kati omuntu yenna ajja okuyingira mu line yaffe takkirizibwa era bw'akikola bweyimirire bulungi mugamba owayi otwagaza ki are you part of the team nti noba toli part of the team tuleke bwebera nga motoka police nga yekikoze nayo teina right kuyingira mu campaign trail yaffe era nebimenya mateeka kitegeeza naye tuli baddembo mujjamu n'avaamu awo tuba tugenze bagema kino ekyakisiida nti kyebakoze eki kyebapulanize awo tuvuddewo tugeze ku nsonga endala ewiiki yonna ewedde mbadde nzija mbagamba nti General Christopher Damula Kijambi Maria Mungu ng'akozesa ghetto structures saako Major Emma Kuteesa saako Semwai ne Iso nga begattiddwako Jerusalem Sarakanda naho Kisawo Vuga saaho Muhoozi Kanyarugaba n'Enywando Yosoferi bano nabagamba baddira abaana bonna ba ghetto abasinga obungi ba suicidos n'abatwala bafune military training ka myezi gumu ebiri n'abambaza ebyambalo by'amagye okukola emirimu gy'okukola effujjo mu campaign zino ne bagattako abavubuka abajjaati ne bagattako abavubuka bonna abadde bakola mu gym okuzimba obunyamu bw'okusitula ebyuma ne babatwala okuba military training entonotono ne babakwasa n'emmundu ndi wano okwongera obategeeza nti abavubuka bonna be mwalabye oba mugenda okukola campaign trail za president bagezako mu blocking amateeka mu makubo gonna abo si ba UPDF si ba SFC si ba military wabula be bavubuka abakola mu gym across the country be bavubuka ba ghetto structures be bavubuka ba suicidos bajja makomera ne babawe mundu kyovula nti badde old man out enkwata ye mundu engoye zibambadde nga tezibatuuka face batunula batidde nga kibakola tebakitegeera era nyongero bajjokiza ku bo tekuli muntu asobola kuba sasi neeri olw'ensonga bakimenti bakubira essasi kabaka baweddeko so mutegedde bulungi nnyo nyongero bategeeza ba comrade abo bonna si basirikale bonna be baana bakola mu gimu ez'enjawulo bakanyama be bayambaze uniform z'amagye ne bakwase mundu bajje bagezeko okublockinga kyovula nti bakoze okublockinga bakozesa motoka za poliisi ne bazisimba mu kkubo ekitakkirizibwa mu mateeka era ndoza mwetegereza president bwe yavuddeyo okusaba poliisi attachments eza movement route poliisi tenavaayo zoogera public aziteekawo kubanga bakimanyi bamanya mateeka kati nga mwe kitegedde nti bano bamanya mateeka naffe tuyinza okufuna engeri gye tudiringamu n'abamenyi b'amateeka why one tulina okuexposing abantu bano Electoral Commission tegenda tugamba kigambo kyonna Renson Electoral Commission eri under SFC Simon Wakama just kifaananyi ekiriwo ekijja okusoma bye kigenda osoma nga mukimwe tuli mu protestive vote buli kimu kyonna kiri ku side yaffe obudde buli ku side yaffe emyaka giri ku side yaffe abagizi bali ku side yaffe buli kimu tuli kiri ku side yaffe njala bategeeza n'amagye gennyini ga indigenous gali ku side yaffe ffe kitulina okukola kyekiriwa saawa zino tetusobola kuwa Museveni mupiira gw'ayagala kutumuwe nga tukolako effujjo tusooke tukole buli kyetaagisa tutambuze campaign zino ffe tubaleke bakole buli ffujjo ng'ensi eraba tunoonya point of reference obujulizi obugenda okulagibwa mu nsi yonna nti singa obudde butuuka nga bwakukola protest vote entuufu nga tuyina ensi kyegenda okugamba nti abasajja badde batuufu okukola ekintu kino dani okusirika obusirisi so njagadde obategeeza mwena bacomrade gye muli mubeere careful nnyo ku baani abakyokooza babaagazaaki olw'ensonga bo banoonya kintu kyonna kitujjako waya tukole ekintu kye baagala okukola bafune ekintu kye baagala nga tetujja kiba mu budde buno kuba tukyalina ebyokukola bingi nnyo mukitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo njagadde mukitegeere temwebuuza abantu bano bava luddawa abo si ba poliisi si ba amagye si ba SFC si ba military baana ba ghetto structures baana ba jimu baana ba jaati ekirala buli lwolaba musirikale yenna nga yambadde ekyambalo kya jaati muganda wange abo bonna si basirikale aba individuals poliisi bebadde gyekozesa oba gavumenti bebadde gyekozesa ng'ebateeka mu jaati okubega n'okukola ddiru z'abakulu mu bitongole omuli poliisi n'amagye nkiddamu buli gwolaba ng'ayambadde yunifoomu ya jaati oba ayambadde ekyambalo kya jaati oyo si wa poliisi si wa amagye be basuicidos abadde babeera ku byalo
nga bo babatwala bakole emirimu gya gavumenti egya Museveni ze tuyita black ops operations. Muno mwe muli okutta abantu abagagga, muno mwe muli okuwamba, muno mwe muli okukola buli kikolobyo kyonna eky'obutemu. Kati gye emirimu gy'abavubuka bonna tebali mu mateeka era tebali bawandiikiddwa mu kitabo kyonna ekya public service. Nkiddamu abavubuka bonna abeeyita abajjaati tebamanyikiddwa mu public service, tebamanyikiddwa mu poliisi, tebamanyikiddwa mu UPDF. Bano babaleeta specifically ng'omulimu gwabwe babasindikako black ops operations ezikolebwa ng'omusirikale ali registered ng'amanyikiddwa by public service tagenda kukola mulimu ogwo, wabula banavubuka basobola ogikola. Ajja nga muwadde ekipapula nga kimulaga nti mukozi wa jjaati nanga n'ekipapula ekyo mu mateeka tekiriyo. Be abawamba abaana baffe mu drone, be batulugunya abaana mu tocha chambers, be batta abagagga, be babba ssente mobile money, be basindika ku mataka okuwamba amataka, be bakola emirimu gyonna emikyafu ku lw'abanene mu gavumenti. Bulijjo mwebuuza baani be basindika ku mataka okukolako effujjo n'okuba abantu embooko n'okumenya ebintu by'abantu. Yeyo tiimu eya JAT. Obujulizi weebuli abagikulira tubamanyi, time egenda tuuka buli omu nga tuleeta ffe tugikuba ku mmeeza. Nenjagadde public ebeere ng'emanyi abantu abajja ku mataka gaabwe ne babagobako beyo ba JAT naye nga bayindi videos kyovola bajja bebise bimasiki. Abantu abatta abantu ku kitundu basa omugagga babbye mobile money, simi babbye ka banka, simi bakoze batya be ba JAT. Era bakosa ne mu kubanja ng'omuntu alina omuntu gw'abanja na manerenda ng'alimu omukono gwa gavumenti ne basindika ne bajja ne bakwata omuntu n'omutwala gye emirimu gya JAT tewali mirala. Mukitegedde tebamanyikiddwa mu public service. Nabali bembagambye ababreakinga campaign trailers afa blocking the president obutagenda yiganga nabo bebo ku kibinja ekitamanyikiddwako mu public service be basindika ku black ops operation nga bakola emirimu egyo egy'abasajja bali mu gavumenti gye bakola. Yensonga lwaki nti gavumenti enava statement ne police enava statement eraga kulambula abantu bano. Bw'oba oyagala otegeera ekintu kino bwe baddamu tublockinga police eyawa okuma president egenda omwafeesi nga basajja abo ebagambe can you identify yourself. Bwe mba mwagala okumanya amazima bwe baddamu okublockinga president oba ne bakuba n'amasasi eno police ewawa president erina olukusa okukwata omuntu yenna omumenyi w'amateeka n'emutwala. Nsaba mwenna abakulembeze abali ku trail eyo mutandika okukola kye tuyita investigations okunoonya abantu be batadde mu byabalo bya police by'amagye. Mubagambe naddala bakutte mundu nga beekalakaasa mubagambe can you please identify yourself lete bikwogerako. Tekuli no mwagenda ku identification ye taliyo kubanga bakimanyi bakikola bumenyi w'amateeka bano bateekayo kumenya amateeka. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo, njagadde mukitegedde bulungi nnyo ng'obudde bukyali. Ekya accident nkyogeddeko kye planninga mbawadde ekyokukola bulungi nnyo ne baga temukkiriza mmotoka yenna eyingira mu convoy yaffe. Uniform nazo tezibategeezezza bulungi nnyo, muzitegedde bulungi nnyo. Kati kino kyekisembayo mu kaseera k'akasigizigi nga Nyandi Yosoferi ebintu bimusobedde mwenna babadde ku luguudo lw'e Masaka olunaku lwajjo mwalabye kye mutalabangako. Oluguudo baalusibye ng'ebimotoka bikulukululana biyingiza ebyokulwanyisa. Mwenna abadde ku luguudo lwa Masaka olunaku lwajjo mwalabye ebimotoka bilukululana nga biyingiza ebyokulwanyisa. Byayise Mutukula ndowooza byayise Mutukula Mutukula ejjovera kayi ne gyeyingira Masaka. Naye bano abasajja baganye okuzimba enguudo, baganye okuzimba amalwaliro, baganye okuzimba amasomero, baganye okukola buli kimu ekyetaagisa okukola wabula bagula ammunitions. Wano engenda okubula muganda wange gwategeera nkubuuze eggwanga Uganda lirwana naani? Okubanga project ya Museveni esooka yakugula ammunitions nga tafudde ku development y'Abannayuganda, tafudde ku economy y'Abannayuganda, tafudde y'abaana b'eggwanga basomye batya, balidde batya, Bannayuganda basuze batya, balidde batya, enguudo zimirire zitya, amalwaliro g'emiridde gatya, buli kimu nga takifuddeko. Ye buli nnaku akyafaako kugula byuma
bya kutemuza bana Uganda tabutwa kubanga bakimanyi si bannansi njero kubaza president ndi mutandise okutambuza message eraga bana Uganda nti abasajja basi bana Uganda era keeping on ngegenda maso era kigende nga kibawo kifananyi nti abasajja bane kizibu kyabwe nti bo bajja kufuga gwanga ngegwanga si yabe kubanga bonna bagwira ekyo nakyo kimaze karugere ku nsonga eno ngenda kusaba Olukiiko National Platform nsaba president ensonga zino zongera okutulwamu twakoze manifesto esinga mu Uganda yonna ku bakandidate bonna era abantu bagitegedde nensa manifesto eno mugiteeke mu recording mu audios obw'ennimi ez'enjawulo manifesto eno recording mu nnimi ez'enjawulo mu audio esindikibwa mu WhatsApp group z'enkyukakyuka zonna naddala mu bitundu mu mambuka mu maserengeta mu bukiika kujjo mu Buganda tutaga tunnyonnyola nkiddamu ngenda kusaba president manifesto gye wakoze nkusaba recording mufuneyo omuntu kafulunga asobola okurecordinga manifesto no mu nnimi ez'enjawulo recordingibwe esindikibwe mu maloboozi ag'enjawulo gamba mu nnimi ezikwasaganyaawo mu Eastern ezikwataganya mu West Nile ezikwatagana mu North ezikwataganya eno mu South wano Buganda tutaga tunnyonnyola kuba buli kimu tukimanyi obuntu buno bu audio butambule president ogero tuka iringo nazaako bonaza ku kintu kyobadde ogenda ogamba abantu n'ekyokubiri tetusuubira nti bagenda tukiza otambula eggwanga lyonna kubanga kigenda kubeera kizibu abasajja bano batidde nnyo tebalina numbers bayinza otublocking ewantu wonna ne audio zino nga mukoze constitution nga audio zino muzogedde mu nnimi ez'enjawulo nga musoba mubuulira abantu constitution kyemugenda obakolera ekintu kino kigenda tuyamba nnyo ekyo nakyo mukitegedde kyokubiri nsa Mr. President wetegereze nnyo ensonga eno wajogeddeko naye tewaginyikiza ewa Nyandi Esoferi talina manifesto Nyandi Esoferi Museveni talina manifesto ali mu mawolu gaali mu kutereezaamu era amawolu gaatereezaamu muli PDM parish model teri mu constitution ezo stole za Museveni za colonialism zabadde nga jjaga bana Uganda balime mulinga balime kokoa balime vanilla balunde obusaanyi z system zalimu era na kino ekya parish model bwe kiri kifanaganizako ekya welfare creation ebintu ebyo bikozesa nga bagenda mu kulonda kati parish model kye kintu kyokka kibayina mu campaign trail yabwe nenga ate kimenya mateeka tekiriyo kubanga n'ensimbi zisa mu parliament zibeera za campaign za ziri political bakikozesanga kya politics nenga mateeka tekiriyo lwaki njera Mr. President ba MP ba kansala mwenda mutandika okuvumirira ekintu kya parish model tekina bwe kigenda kugaggawaza okujjako basiba mu busibe njagala mugamba abantu bonna mubategeeze mutu wo bululu buli muntu yenna yawabasereza wealth creation yawabasereza wealth creation ne wawasereza parish model bwe mutu wo bululu ne tutwala obuyinza teri agenda babanya ezo sente zammwe period nchiddamu nsa Mr. President ekintu kino kisimbekesira otegeeza abantu mu Uganda yonna buli yafuna sereza wealth creation nga bakubanja obeza parish model nga bakubanja tuwa akalulu government bwe tugijjako nga tufunye obuyinza teri ababanja ezo sere tuzibasonye kubanga sere zaali za muwa musolo ono ngaazikozesezanga akanyeebwa okubakwatirako ebirowoozo mu nnyambe mu kuba ekintu kya parish model mulaga bakansala abachairman C5 ba MP ne Mr. President campaign trail mu nkubira ekintu kya parish model mu kisule wansi kubanga kyokka kye balina mu manifesto yawe tebalina kirala ate nga tekina gwe kigenda kugasa tekina gwe kigenda ku developinga yeke nyini bulunaku lwabadde agenda okulambuza embuzi ez'ebitange zitayina mbuto embaata z'ebitege n'alambula n'ente zitaliyo n'ebyennyanja bitaliyo abadde akozesa bilioni 3 padde kati kikyatambuza ekintu kya parish model nga tekina gwe kyali kigaggawaziza kyovula terasoga tugenda zongera mu sere teziriyo ekyo bakikozesanga kanyuma mu campaign ngenda kusaba Mr. President wona wotuka bagambe bo manyinga bakuwasereza wealth creation nga bakunoonya bakubanja fe tuwaka lulu
government bwetugijjako nga tuwangudde teri akubanja bomanyi nga bakuwasereza parish model nga nazo zikutuwaraganya ffe tuwa akalulu bwe tugenda mu buyinza sereza parish model tetubanja government batebanja tugenda tandika bupya na kuteeka programs zigenda kujaba abantu bulijjo wansi ku ground. So ekyo nsabye Mr. President mu kitambule kumukuba ekintu kya parish model kuba tekirina makulu. Museveni kyokka kyatambuza mu campaign tayinayo kirala. Njagala omuntu challenge ngine Museveni ayina ekintu kyagaba na Uganda ayina parish model kyokka kye tulina okuba okiteeka wansi kuba tekirina makulu. So kyekinjagadde otegeeza Mr. President akyo mukitegeere. Nga nfundikira. Nyongera kubiza bannayuganda banaje muri mu nsi yonna ekibiina kyetaaga ssente. President akyetaaga ssente. Wonna woli mwina akasente akafisse ku kennyanya, wina akasente akafisse ku z'emboga, ku z'obutungulu, ku za bbiiru, ne ssente z'ekisajja we ziri oba ez'ekikazi we ziri. President akyetaaga ssente kuba okutambuza campaign si kyangu. Ngenda kibanyura mu video ngenda okukola akawungeezi. Ngenda kusa muganda gwe yenna gy'oli mu Uganda. Please, abali mu Uganda mutambule mugere ku kitebe tukyasonda ssente. Abali mu diaspora muite mu ba chapter leaders be mwesiga nchidda. Abali mu diaspora muite mu ba chapter leaders be mwesiga. President akyetaaga ssente. Munoonye musonde ssente. Fere tuwagala kufaanako ng'abantu abalala abataagala kujjako Museveni nga be kigendera kyabwe kyakwelemeza buyinza nga nywandwe. President akyetaaga ssente. Wano nga nfundikira. Ngenda kusaba comrade mwenna twetaagayo kidame nga kiriko ambuleera. Bakansala mwenna besindi ku National Platform mutandika okuba biddabi bya ambuleera nga simbo. Buli muntu gye mulina omusongerako nti kuona kulw'okulonda buli muntu yenna aliko ambuleera gomba mulonda. Nkiddamu ngenda bakansala ba LC3, bachairman ba LC3, bachairman ba LC5, bakansala ba LC5, ba MP. Please, mwenna tubasa mukubiseeyo biddame bya ambuleera nga biri ku posters ennene nga mutambula na ku kyalo dotuddo nga mbalaga abantu nti ku lunaku lw'okulonda buli muntu yenna aliko ambuleera eno gy'olaba ye mutuufu ow'okulonda. Kati ngenda basa mukubise biddabe bya ambuleera mu bisaasanye bitambule ku campaign trail byonna. Ekirala mutandika okusomesa abantu okulonda engeri gye bagenda okutiikingamu. Mukubiriza abantu okugenda okumanya enkala zaabwe gye ziri. N'ekisinga obukulu mugule manvuuli, mugule bendeweera. Ekyo kintu kitono nnyo. Muve mu diversion za simanyi gunti yafunye kaadi simanyi gundi yasinga. No, nyongera bakubiriza. Please munyambe mukole ddame za manvuuli nga ziri ku biposta ebinene nga kifaananyi kya manvuuli nga mukitambuza eriyo ku mikolo egy'okwanjula batambuza ekifaananyi ky'omugole omusajja n'omukazi nga bakitambuza bati. Kati naffe ku campaign trail zaffe era nga tukubyera laali wantu wonna twetaagayo abaana abagenda otambula mu laali zonna wewali laali nga batambuza manvuuli nga bakikutte ekipande kitambula okwetoolola yonna. Ekisawo kino wakuŋŋaanidde abantu abo nga ekifaananyi kitambula mu area y'ekisawo yonna ne ku stage yennyini wali president nga nazo mutaddeko ddame za manvuuli awo. Buli muntu yenna mugenda okwogera ku manvuuli ng'agirabako wali. Buli muntu yenna ogenda okwogera ku manvuuli ng'abaana bagitambuza eri okwetoola ekisawo kyonna. So buli muntu kibe nga kimujjukiza olunaku lw'okulonda manvuuli yokka kye tuyita umbrella. Bakansala ng'afuna kaadi, bachairman C5 ng'akufuna kaadi, chairman C5, ba MP mwenna please mukole ddame za manvuuli, mugule bendeweera. Ebintu bino mbira wange by'okuzannya nibyo bintu ebikola campaign, bintu ebikola obululu. Sigenda begaira kuba twegetaaga kujjako Museveni nga nfundikira kambagambe kino. Gwe comrade yenna gy'oli saagala osirwazibwe bannabyabufuzi ba elite. Okwekalakasa kwonna kwe mulaba eyo mu constituency lwaki soka webuuze lwaki constituency zirimu abeekalakaasa ye Masaka. Lwaki constituency zimu kwekalakaasa mulimu Kyaddondo mulimu Busiro East. Lwaki constituency zirimu kwekalakaasa mulimu Mityana. Jukira
Busiro East Medad Segona akali ebyoya bamumye kadi kati baba ino creatinga wa abantu abo nga bagenda kwekalakasa o confusing abantu n'okulowooza nti ekibiina kye kyakoze kikyamu era woogenderera abali mu kwekalakasa bona CBS BBS Telefina be babanonyako amawulire era ne ssente zikuba ebipande ebyo era bano bada abafu abamiddwa kadi bali mu kubikola kati sagala bakulye ssente njagala wetegereza okwekalakasa kuli luddawa kuli Busiro East gibamidde Segona akali ebyoya kadi kitegeeza Segona ya funding ekyo kikugamba nze ndi wa DP je navamu kati ndi wa national platform mbabuulira buli kakodyo konna ke bakola bano basobola okufandiga abantu bazimbe emboozi okulaga nti waliwo ekintu ekinene tewali kadi zagabiddwa ekibiina tekikola nsobi ekyagenze main focus yaffe ya president kujjako Museveni bonna bekalakasa ekintu kiri kimu mugende mukole ground obogenze wa Museveni we don't care obogenze ku independent we don't care kubanga na constitution right no bango baddo wagira nchuka tekikwetagisa kwekalakasa kubanga ne goyito wa amaanyi goga nti bamumye kadi lubu yafuna kadi temwasoka lubu mwafuna kadi ani yekalakasa tulakibuko wadde kadi mbuza Joyce Bagabe Manga bwafuna kadi lumu kusoboka ani yava emitiyano kwekalakasa nti Joyce Bagabe kimwadde kadi Lubaga Segona akali ebyoya bwafuna kadi ya Busiro East omulundi ogwasoka ani yava mu constituency nakola yo kwekalakasa nti lwaki mwadde Lubaga Segona kadi abe basaka bekalakasa luli bemuwagira essaazi nti tebaba wadde kadi luli bafuna kadi ani yava yo kwekalakasa mwemulowooza logical aba tebategeera nyongero bategeeza buli omulaba awali muntu yekalakasa tobuuza abo bonna ba state agents abakozesa ba candidate bamiddwa kadi nga baloza kigenda kukola impact era kyetegereze nnyo buli yenna yamiddwa kadi addukira ku CBS addukira ku BBS ku TV ndala no kubanga BBS ne CBS gwe mukono gwa Museveni gwe yali atadde mu Buganda nga beyita bebitiibwa bainomo ba elite je bakungani okuba propaganda ne blackmail okuzingamya Obuganda n'Abaganda obateeka wansi okuluza nti abantu babatelemengo bategeera njagala waliwo bintu bibiri waliwo Mengo administration block ekulira Omunyarwanda Mayiga era yetwala ne bampuga ne basegona ne bani naye bongo Obuganda tebukyakwatagana na kakundi ako era Obuganda bwakoze statement kati sagala musuwalizibwe political block eyemmengo ekulembera Mayiga ne banne nti bayina ekiddako tebayina kiddako yensonga lwaki buli muntu yenna go bamye kadi bamuwa airport Mengo webuze lwaki buli go bamye kadi bamuwa airport Mengo kubaka kakundi webadde basibire enkala yaabwe ebbanga lyonna mutegedde bulungi nnyo so njagadde mutegere ebintu bino sagala muntu abuze buze ng'obudde bukyali tusinkana akawungeezi